Segirinya bamuyisa mu debate ky'okumuwa kadi. Abantu b'e Kawempe Segirinya eyamubeererawo mumumanyi famire yeri mabanja abaana tebasoma so mubeererewo yanayamba famire ya Segirinya. Opportunity eryaji ya Nalukola okwewala oswala n'okufuna ekitiibwa kye mwagala. Teri sente ya kibi, teri sente ya kirungi. Wanasinga okugamba banne mu temulya sente. Opposition kuvira ddala ku mirembe gy'ababeesigye basse baggala baki alina sente z'ekibi alina ani abasasula. Government gye balwanisa. Government siye basasula. Otunuulira omusajja ayambala mpaleza ate ayambala sikaati. N'olabanga obulamu bwe butambula nga talina business yonna. N'otunuulira omukazi ali atunulanga omusajja n'amanya yeeyitaga kisajja. Naye n'otunuulira obulamu bwe nga butambula simuusire alivinga obulamu bulungi sente ze mubuuzaako eza USAID abo be bazirya kupromotinga bisiyaga mumwe. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru omuntu okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba ku kaadi Kawempe. Kaadi ye Kawempe batagiwa Nalukola nakigamba bwe mutawa Nalukola kaadi agenda kujja independent abakube ate muswale. Opportunity eryaji ya Nalukola okwewala oswala n'okufuna ekitiibwa kye mwagala. Kati siibula abantu byakoledde ebbanga nga looya w'obusiraamu abasiraamu baseka weesi ba ADF bakibe bayodde byaze n'ekitaawo kubanga aludde mu Kawempe n'erinnya n'okuba nti anyway ne science gwalina mu politics. Kati siibula mutamuwa kadi ajja kujja independent mbalayirira aga Katonda ajja bakuba ate bakuba mu by election mu Kampala kamaanyi 40% kuyobufuzi byamu. Nze njagala gamba batuwuliriza ng'era mbasiibula nti Nuupu emanyi gwegenda okuwa kadi bye bali mu byonna ebya debate katemba kubuzaabuza na kubajja kifu ku maaso nti Segirinya gwe ya mentalinga n'asobola okuyamba famire ye tebagenda kumukombya ku kadi. Oyo Katenirayiza ne Supidi gwe badduka kambabuuze Segirinya bamuyisa mu debate ky'okumuwa kadi era ni gwe baali bakoze bwe batyo. Bannange sente bwe muba muzifunye naddala ezo ze bagamba nti kadi mutunda ntunde at least ziwe bamulekwa bafiiridde mu struggle dani okuziza mu katemba futu soja banaye bakusibira bibyo ati uli owadde submission no mala owadde submission no mala kansibaza Godfather kansibula abantu bange abantu b'e Kawempe Segirinya eyamubeererawo mumumanyi famire yeri mabanja abaana tebasoma so mubeererewo yanayamba famire ya Segirinya omuntu alinda akalulu akalala tuli wano tukumenyera mu nsonga naawe otule mu ddala olabe oba ddala we tulaga weewo oba twetaaga okwongera lwaki weebala mu byogerako so njagala tugende butereevu ku nsonga ezo mati uliriza bisiyaga byabadde Godfather toli musajja mufumbo tekitegeeza busiyaga kitegeeza butaba mu misiyaga ebisiyaga biri mu kye tuyita LGBT kyekibiina lesbian yesooka mukazi ku mukazi bisexual yeddako nti oli asobola okuba nga mufumbo nennamukose Irene ate nga ayinayo ne mu apartment Serugo sikozesa erinnya ly'omuntu awo ne bagenda bali mutuuma lwaki tukozesa liryo nga ayinayo ne mu apartment ayinayo Godfather we nkuba kafaananyi yaba alinayo omuntu kuba Godfather ye muntu aliwo nga Katonda awo ku nsi erinnya lyo ate uliriza meaning y'ekigambo Godfather your God on earth nga wakiraba nti singa si muntu oyo amazima sandibaddewo
yabera godfather w'omuntu oyo era a lot of mu bazungu eyo balina abantu bangi bawandise nga parent wo mu kifo kyo wandika nti parent or guardian wandika godfather aho nkategedde bulungi so njagala tukubire torch first of all bana Uganda bagala accountability nze nina information je nina nganze era manyi sente ezo je ziraga era abantu tugenda kubasiza wano ku mpewo bangi bankubida totwogerako abazungu twaba bachagwa tugenda kubogerako tubasi nenjagala okube torch US said yavayo oluvanyuma lwa President Trump okusaza mu sponsorship ezo mwali mu n'obuyambi bw'abalwadde ba Mukenenya mwali mu school fees w'abaana ba masomero ga government mulimu ebintu bingi mu package eyo US negamba President Trump n'agamba no America ine ebizibu ebimala okola ku nsonga z'amawanga amalala okiriza ndi bagitwala Mandi bagitwala olwo ati uliriza America negamba nti ine ebizibu ebikola ki ebimala okutuuka kweyingiza mu nsonga z'amawanga amaki amalala leka tusazeemu obuyambi buno era omukulu ekyo kye yayogera nga alayira era n'akiteeka mu nkola obuyambi ne bukola ki ne busazibwamu tutwala okusaasira eri abagenda okuteeteganyizibwa ku lw'ensonga eno tulina baganda bafe abasiriimu babadde bafuna eddagala separately olwaleero baabazizza mu malwaliro aga bulijjo everything is going to come back to normal when God closes this door tubaddeyo ne baganda bafe abalina emirimu ati kakati mwina kye mutamanyi tuli mu kye tuyita neocolonialism ne tubaako ne kye tuyita Cold War when America leaves another one is coming sasira abalina emirimu era bajja gifuna eri waliwe bajja ate emirimu eyo kya bulijjo ensi ekyuka tuli mu ggwanga Uganda oba n'amawanga ga Africa ng'ennamba esinga teri employed olwaleero gwe bagamba nti USAID egaddewo offices zaayo emyaka 10 gy'okoledde olwaleero we bakugamba nti offices ennene zigaddewo abakolayo emitwalo n'emitwalo Kayanja ono wasuze siwe nasuze babuzi bolagawa wano sebo mpereza uwe babuzi bolagawa ngenda wange kati buli muntu bwate bwayinova mulamu bebucha ngenda wano babuzi bangenda wali kino kikuda blackly olwairo bagavuga oddawa singa kavuga mu kibuga saawe bagamba nti waliwo ekiguddewo oddawa ngenda nyengere ekyalo akati naawe ino kubeera ku mulimo ng'okimanyi nti begavuga zirawa omuntu yenno ino okuwa ne ministry y'ebigwa bitalaze nga gyosinga okuwa sente nyingi mu bulamu olina okubaako nenkalira mulimu embeera y'awano gimanye tutwala tindigwa school fees mungi buli kimu kyonna kingi saving ntono school fees nagano mwogera bintu byekanamye mafuta ga beeyi tusula wala tukolera wala bakola mu USAID abantu bakola mu USAID akoledde emyaka 10 afuna milioni 2 kali n'ekirala mu B babadde beyagala okimanyi ya siriimu eryo babadde beyagala yabeeyi akacupa kamu kali mitwalo 4 omusanga n'ettaaga wano USAID alifunira ku bwereere omugamba ngolowooza ensi bagihowuninga nammwe ennaku kamugirabeko tugende mu private hospitals batubuulire gye basobola eddagala USAID babadde beyagala tebalirina wano ku display oluzungu luvuka oluzungu naye bw'olibuuza ne bakwetegereza bulungi bwe bati bayingira ne balikuwa empaka emu bagiguza omutwalo nga gumu n'ekitundu saasira bannaffe bawangala n'obulwadde naye nga baalifuna ku bwereere mulimu baganda baffe kati bano abadde balibba ne balitundayo nze kankubuulire Kayanja ensi yakolebwa nga boolaba obudde Katonda alina waatuuka nagamwe kambafulumye ndeeta abalala okisegeera Katonda yakwata media stream n'agikuba omuggo n'aleeta TikTok ne social media omanyi abantu bameka baavaawo omanyi bannannyini bameka looni bezituddemu nga bwe yali abaze nga buli mwezi alina osasula milioni 10 ngera kisobola olwaleero nga n'okufuna 2 takiinaako kumanya ne gavumenti kiinaako nteekateeka luka ku bisiyaga kyagwa buki
kali nawe beerawo ng'okimanyi ti abo wooli olwaleero wafuna omulimu sawa yonna kuggwawo wagenda kukyuka Katonda alina walabe bazaala Katonda ali mu bapulaningira kigende ku bannaffe abakola mu ministries za gavumenti muddeyo ne muvuma abantu mweraga n'otambuza munno n'ekifayiro togenda muyamba unapproachable togenda muyamba atunulira n'endabika yo n'akunyinyiba nojja n'otuula n'omuyayi kigende kubasa mu malwaliro ga gavumenti kakati ab'ebisiyaga nze sibalina ku buzibu ababadde bafuna ssente ezo Kayanja mu Uganda Gambia abana bagenda kubba abana bava kubba bw'owulira nti waliwo ssente zigabibwa ebweru ziweebwa abaana abazungu mu mawanga g'Abafirika nga balabirirwa genda wewandiise nti nze ndabirira abazungu ewaffe nga tolina muzungu atya nga tolina muzungu yadde n'omu eno opportunity ng'eriko ssente nga tosse muntu tebagenda kusiba mayisa nga waliwo ssente awo pick the money pick the money n'omulamuzi awuliriza nyaziina mu mateeka ga ssente okuleeta ssente in a robbing move mu ggwanga kikkirizibwa ozijjeewa nti waliwo abayaayawo minisita twagala otuyambeko waliwo abazungu basumagidde balina $1,000,000 baagala minisita n'amala blockinga move eyo nekituuka mu government that minister is sacked straight away. You are blocking Kirini Mane okujja wano. Kirini Mane owagira ababba abazungu no muzungu aba mubiramu bamubiremu bamuleete wano naye tukole naye adde yaga eno bali ku sente ya kibi eyekibi eriwa nkuwe list y'abazi yako nguwe zange zenyina mu nsawo muno ndagemu eyekibi wano n'ekirungi body father teri sente ya kibi teri sente ya kirungi eno sente ya kikolimo jagala ogenda olabe manager w'embizi etambuza mukwano gwa bikukujju ayanya gendo sange manager owettemero ly'embizi ng'agenda mu katale nakasero okugula kubangi ne bajati ebinyanya biki tuwa bamugobayo bamugobayo ate atunda kesa atunda zaaki ayina gwalaganye nti agenda kufa ate nedda agenda kumusala asaba akola ategeza ki ategeza Katonda ngo tugaba tono fizi zituse tugatugamwa yangu tugumbula mali etambule osombo omu yagamba ati tugumbula emitima omusanga akoze business aguze mmoroka guniyo yafunye sente azijjeewo atunda kesi nawe nchano okera emirambo giri ludda waawo gyogenda okukolera kesi kituufu ozikolera balamu teri sente ya kibi teri sente ya kirungi wanasinga okugamba bannembu temulya sente opposition kuviira ddala ku mirembe gy'ababeesigye basse baggala baki alina sente z'ekibi ani abasasula gavumenti gye balwanisa gavumenti si yebasasula tebafuna musaala ziri mu mateeka Museveni zampadde teziri mu mateeka tazijja mu gavumenti specifically nga zaggabira abantu bwampa sente ziba za kibi gwe bwakusasula omusaala ziba za kirungi kwata sente osooka oveewo. The world doesn't want to know why you don't have money. Ngubulire. The world wants to know you have money. Katika tujjao question yeno bavubuka banja babadde bebuuza na kuno kwebali nti accountability ku sente usaidize yagambye nti za bisiyaga omuzungu mugezi akugamba nti bilioni ziri 4 ne bilioni 4 ezo omanyize Renziki yababuuza mugamba nti usaidi empade sente bweziti ne mu earth nga siziraba oyagamba ne wade bazigabanga za bisiyaga ate uliriza so olabe Katonda njagala ombulye y'abasiyazi babiri bomanyi bezi promotees ate uliriza nkubulire nti cause abantu bano ba braminga government mpulira batachinga propaganda ono ku president Museveni nti yayise teka lye bisiyaga naye ate yali sente then sente zino zali za mugaso kingo already teka lye ayita mu government njagala mutunuulire buli ali attached nti musiyazi mu Uganda mu bulabo obulamu bwa living era mutegeeza omugaso gwe sente ezo abakazi betukwana bo wali mu wadde ko sente nazigana ate boteka kasunda ngo olaba Deo no mugambo waye nze sazi kusaba manyampa
kabuwi sente basoka jikwata neda noliyoko manye ebinaddirira abantu tebakimanyi nti ebisiyaga bino business mu Uganda first of all njagala tunulire tochitwala waleri gyotalaba tunulira abaana bano bokka ku TikTok abavaayo nti basiyazi bwavaayo nti musiyazi leero enkyafuna sente z'ennyonyi zimutwala mu America enkyafu bawulira bali Kenya enkyo bawulira bali mu project bweziti nazimba ennyumba kati Munnayuganda yeebuuza nti sente zino muzungu zayogerako ezibadde wano mu Uganda ze basazizaamu bano banno bennyini boolaba abasiyazi kuno bwe badde bazirya terina musiyazi ati kubuulira basiyazi ekisooka wabaddewo kurunze namuvubuka gwe nalaba kuno atrendinga nnyo nkoko yate obutambi bw'ekisiyaga wano nga yeekolaakola ebyekisodde era ye naava naga nti baatuwanga sente so ezo ze sente Omumerika zabadde ateeka wano nga zikola ekyo nalabye wano n'abuuza President Museveni awa accountability ku sente ezo naye njagala mubuuza Sami yayina wano Kapolo bwe yali azannya naye nabo ne balya ku sente ezo bwe bugagga bwe baliko akulaga ayina ebizimbe ayina bino Sami yabeeranga mu America wuyo ali Kata wuyo asula mahoteli gabeyi wuyo asulawa sente yazijjangawo nga yali takola okitegeera no njagala kubira abantu tochi bategeere hours this money spent sente ziri mu bantu bano be mutalowooza ekyokubiri mwami Kyagulanyi bwe yagendanga ebweru ng'akugamba nti n'etteeka ly'ekisiyaga mu Uganda baalireeta kulwanyisa ffe balina ebizimbe nga tebalina mirimu akulaga nti baganda be bali successful balina za apartments balina obugagga mu bbanga ttono where are they accumulating all of this wealth zino sente bazikamawa ze bayinvestinga siyaga nga ffe betubalaba nti gundi ne gundi bapataninga ne gundi naye ebyo byonna nze ne Kyagulanyi bino ebyebisiyaga sivangayo kumunenya abesente sinalabako gwe bagambira nti bakutte gundi ne gundi ku NUP lwabisiyaga oba omwana bwati yavuddeyo n'akireiminga naye Nigeria wali omusajja yatunda airport yeggwanga atya yagitunda neddiru negwa bulungi nnyo ng'agiguza oba yali mu Netherland nenge airport baso gitunda yamuguza nnyonyi ya ggwanga yamukuba ku mutwe yamufera naye move yayitamu empapula nga zifulumira ddala mu ministry naye nga nkipuli naye osobola okucupula empapula mpaka kumaliriza ddiru nga ministry zo tezimanyi zasirika kubanga oli aleeta sente wa owagira nnyo abafeza abazungu kwata omuntu weebweru awo lwaka bali black yatuswaza yafera omuntu sente kino kyawukanamu eno sente ya kibi teri sente ya kibi that's why Bannayuganda bonna beebuuza where is the accountability teri sente ya kibi the answer is very simple gwe tunuulira abasiyazi bonna bozolaba ku internet kuno bakuwa omutwalo tigenda ofumite gundi obulago gye bayita sente y'ekiki sente y'ekibi gwokimanyi baga nti webiri sente ya kibi naye nakala ng'ogwa tugaba ng'era bamusasula sente z'entukuvu gwokimanyi nti nga banaatera okuyisa etteeka ly'ebisiyaga mu Uganda abasiyazi baavaayo bangi okulipromotinga ku internet okubanga bako bangi abazinaazina no bola baavaako bangi nze nayogerako awo bali bweru they are sorts of kaima I know them bavuddeyo nga babipromotinga obalaba ku embassies so buli omu yenna abuuza sente zikola ki abalya sente y'ekibi beebo abadde mwavu olwerangirira nti ndi musiyazi sente zigula tiketi agende mu America azijjawa sente zikyusa obulamu bwe azijjawa sente zivuga emoroka ennungi azijjawa kati kuliko okwo akavubuka akatunda eddagala kagamba mbu katunda ekyogo sijja kuba attribute no sina gwe mmenye linnya I want to question people omuvubuka oyo obulamu bwa livinga ani amusponsoringa sente zino USAID zeeyogerako Trump ze yasazizaamu the kinds of people abazifuna era ne category yammwe mugiraba buli avaayo okwemoolamoola bwati ng'ayingira mu budget so mwenna abaattributinga Museveni n'abamwataakinga ku sente zino Museveni yatukolera ekintu kimu ye kasita yateeka omukono ku tteeka eri kugira ebisiyaga mu Uganda ye n'abanga amaliriza agenda kujja mu nnyumba yo alabe kiri mu nnyumba no so yinza gaana bazungu kuteekawo budget ebipromotinga kubanga weebali wana abantu no
abantu so nga bagalwa nga baweebwa opportunities buli wamu ne weebuuza boss piri gye batambulirako nga nnene talina mulimu naye olw'okuba nti apromotinga ebisiyaga ennyonyi azirinya emmoroka avuga za bbeeyi America be yali promoting obwamalaaya olwaye lutalo nalwo obukkiriza obwamalaaya obwo nawulira ne poliisi egamba nti oba waliwo emisango gye basuula mu kaseero nga sikwegamba si gy'amaanyi nnyo babateekamu naye abamalaaya abo bamalaaya tumanyi we beetundira era bangi nnyo bamalaaya betuyitako ekiro lwakubanze kale bankwasa nnyo ennaku bambi ogera noyita oluusi oyimirira n'obawaayo abaana b'abantu abaana b'abantu abato abaki sente zaddaawo kati America yabadde eziweereza etulage bebadde eziweereza lwaki bwe yali eziweereza teyatugamba ati disiti egenda kufuluma disiti bagenda gifulumya bano bonna boolaba olwaleero abasponsoring abantu ababyatakinga gavumenti badduka accountability badduka lisiti bale kutuleetera ssente newe muulyayo ensi endala titugabeeza ebisiyaga bwe bakwatira mu Uganda gwe manya kaweddemu naye nze njagala naye simanyi ab'etteeka eryo lyogera ku muntu gwe wa ssente n'azita mu Uganda kubanga wano otunuulira omusajja ayambala mpaleza ate ayambala sikaati n'olaba nga obulamu bwe butambula nga talina bizinensi yonna n'otunuulira omukazi ali atunulanga omusajja n'amanya yeeyitaga kisajja naye n'otunuulira obulamu bwe nga butambula simuusire alivinga obulamu bulungi sente ze mubuuzaako eza USAID abo be bazirya kupromotinga bisiyaga mummwe nze sikkiriza nti baziwaabo sente za USAID bazizimba mu bizimbe no teriyo bali abasajja babbi nnyo tebayinza kukwagaliza ati omuzungu akola bw'ati yakugamba nkuwadde biliyoni 44 ne biliyoni 44 ezo zezikola ku security ye zezikola ku zesponsoring office zezikola ku badelegate kati 44 n'asooka amanya nti biliyoni 3 zizze mu ye gwe n'akusaasaanyizaamu biliyoni 10 omuzungu bwate bwakola kyovola bazerenziky yababuuza nti muga nti mwampadde biliyoni 10 mu ministry bya RS ziririddawa nze nga bwenkola accountability ndaba biliyoni 3 nga 7 zigweredde mbadelegate baabwe n'abakozi baabwe akuwa budget naye nga 80% eddawuwe ye muzungu andira buli abola ne bank ezo ne ku bubbi bwe twali twogerako obubbi soko tereke naffe tukuwole nonye sente ezijja okulambula ezijja kuwa ebifaananyi zonna muzijja kunzi abantu beebuuza where is the accountability oli tasaana kubuuzaamu abaana abali e Kenya omanyi nti kampu y'abo abaana bwe gatannafuluma wano asooka Kenya who sponsors those camps Museveni yayitamu sente ezo the organizations eziri wano okujjako ani agulira abaana bano tiketi okujjako twalaba wano ba sorts of joys and what tubabuuliridde baganye dakiika emu bamuno owulira bali mu America owulira bali mu UK bali eno bakayima ani abawe sente zino nze okujjawo nga batuleetedde zi vidiyo eziraga nti waliwo abaana sente zibadde nga mu bisenge eyo wale bakozesa ebisiyaga ayirukondemu vidiyo tozirabangako eyankokonkoko yavaayo eyankokonkoko yavaayo omuntu nawe aba desperate ati uliriza not desperate kati tubuuze nkokonkoko ani yamuwa sente zirivinga obulamu bwalimu akola business ki nze muwaddeko ku business the budget of promoting abasiyazi weri weri kayanja they are living real life kati oyo omwana bulamu bwe bwangu bwakuliving ati uliriza no ni bili gule mpale gule sati ati ye budget ya biliyoni 44 ye budget ya USAID eyamba kubano bavubuka ku livinga bulamu teriaba wasi you will not attach sente z'ebisiyaga to anyone teriaga President Museveni mu Uganda bwe yakusaininga kuteeka ne kiggwa sente za Museveni oziraba ze bagamba zagaba singa yali azigaba muli ya sente muli ku busente baba wadde obusente singa yali azigaba nga ddala azigaba nga bazituwa nga bazigaba singa wali awagira NUP ate singa wali wana awagira opposition nga singa bali bazigaba singa bali bazigaba babawo obusente babawo abamotoka singa bali bazigaba wali omugagga
nga tagenze kwesimbawo kufuuka minisita n'ayingira byabufuzi waliyo omugaggadde akukuba akuba enduulu kuba Besigye ayitawo abagagga n'abakati bali contented tebakyayingira byabufuzi kati bafuutu soja abanaku be babiyingira kaakati n'ebisiyaga bino ezo sente abayaaye batuula mu kompyuta ng'ayina office namba naggulu simanya kira office ng'ayina waggulu ennyumba nga 3 zonna azisiringa off bali muri bafumba buwongo tusise tutya sente mu China towawulira ababbi ababango Uganda bazetika ku mutwe ate abayaye babeera gye babadde but the money worked nga bafumba obwo what the sente zakola and how was the arrest conducted anti nabayo no the government doesn't have time aba wano bamanyi bebase ne webuuze nalaba CID webuuze full figure yali ku TVM n'agamba no wali wakavubuka akatunda ekyogo kabeera n'abuvubuka obuto buyitirivu who promotes that yani amuwe center akola business kyo kubalabirira anti abavubuka ne bakugamba nti omuyimbi gundi azze n'akaana akateeka mu kifaananyi ky'okuba akakazi nga kasajja ekintu kyanyiiza by the way kyanyiiza nnyo yali muyimbi bali omuyitani gamanyi ba omanyi tuyinza obutamu mentioninga but the world know what omwana omuzanyise comedy stewadi comedy tewali wona comedy these people ani yali sponsoringa buli kintu abantu bayita mu bintu bingi waliwo musiyaza atali succeeded one abantu bayita mu bintu bingi kanja benkusangwa yabadde gomese nkeera sobola kwefula mukazi ngeno yimbira abantu let's try to investigate how is the beginning and how is the ending. The chance to that person. Bano si badikulo osanga oli mukazi nga yeeyita uncle. Naye akulaga is living a first class life. Auntie uncle is well off. Achitwala wa. Let's investigate the ending and the beginning. Akulaga is well off. Bozingira mu kufuna sente. Bwaba chipozingira mu bampita uncle Chumi. Ngama emabega wete wali yo mize. There is a click. Ero balaba nga bali wamu. No, tutwogere who sponsors them. Buli yebuuza sente za USAID. Zibadde ziragawa. Ziri mu bannammwe. Gwe wetaga kubeera bubezi bright enough kutegeera. Nti bana abavubuka abasiyazi baakuno ani abawe sente abatakola. Bwe mmanyi abayaye be Uganda. Tasobola kujja sente ku bazungu n'azisaasaanya. That one tebaba wazimala. Bazibba. Tebaba wazimala. Omunaku wa $1 million. Bana balaba. Bonna wano. Bali mu organization ebibabeezaawo. So you say the mwebadde yisa sente okubatuukako. Abatumaki. Ati nkubuulira babeerawo batya bakola mirimu ki? Obulangolango bwabwe. Kati nkokonko akola mirimu ki? Okimanyi nti okufera bakadde ama business. No, tewaliwo na bafere ku bano. Abana begomba abantu babaweereza sente. Sente zino era kati ensi egenda kutereera. Lwaki? USAID bw'emala okusazaamu sente zino zebadde wa bana abajega. Bana abajega bambala sikati kuno nga basajja. Ensi n'ebalayikinga ne babawa platform. Walemereddwa okutuuka bayiraka ateekawo sente. That's why they are trending. Zino sente zonna ze mwebuuzaako. Bankokonkoko okitegedde bulungi. Bano ba modern music tujja kubeera very realistic. Cho yambala sikati ngoli musajja. Okwambala sikati. Okola business ki. Yambalidde banga. No, there is a comedian. N'abantu abali mu instructing ebisiyaga mu bantu. Yambala jja mu kamera ina byayagala okukola. Amoti yalikyusizako yali amusanze difusi. Bano bayita badifusi. Bano bayita badifusi. Mwachogere tewali nyirimo. Akakubulire. Akatambika nkoko wakalabako. Wakalabako eyo despite abana bintu bingi yitawo tewaliwo ati one abantu bangi bakola ebintu nga tebamanyi ani abasasula who has interest okusasula obutambi obw'obusegu module ani alina interest mu government abantu bameka abaga kugamba batwale wa Museveni babawe ku sente tobayina mbayina bayitire zinyina abantu abawira nga bonna baganda ffe tutwale naffe twale tufune ku sente abantu banjo manyi ekivumya Bobi Wine oyo lwaki abantu bamuvuma ekivumya Bobi Wine bongo obwe yagamba abantu bamuvuma babakola ki babasasula bali ku musaala kale buli obwavu gwe buluma akeera vuma amanyi wali agenda bayita
bamaliza bali makomera abawe sente ne bavuma banonya abawachi abawase neteri yasasula bavuma Bobi Wine tali yo yadde nogu omuntu anyiga bibye nga mwina kimukoze nga Jacob bwe yakera wa nabatabukira muvumyo mwana we ekintu kitono nye ne mutandika bamuwa sente no attracting abantu abalanga 10 bavume babirenga Jacob nenga agaka tunateri yasasudani kanne bana mbisiyaga buli we bawoza baba wa sente hasolo kwekwata akatambi ne babiyingira nga tamanyina wajikalaga na butereka masimu nedda ne wawoza simanya muntu ale it's real they are sponsored ati olwalero Usaid abako wano mwana mita Sami Manini Sami Manini ye wange Sami Manini yavayo na agamba ndi abatugamba twali desperate ne batujjeyo twali twakava mu kyalo ne batugamba mukolewe ne batusubiza sente no zitu tebakola ki tebazituwa naye twagenda kizuula bambi nga abamukozesa video annyonnyola obuzibu abasiyazi bayita mu Uganda nga si musiyazi abamukozesa video nabo baali bambi banoonya video za kulaga eri bazungu nga nabo bali mu kunoonya chance ekitegeeza abalya sente be basiyazi abasiyazi ati one zino sente bwe zazivuza abavubuka nze nkubira Katonda mu ngalo bazivudewo okulaba abavubuka b'ekisengeri etakasa Katonda tabasi nga bakunganyiza abaana abobuwala n'abobulenzi okubayigiriza ekikula kyabwe atabasi sente zibadde zibawaga nezibabeeza bulamu buli omu bwe yeegomba bweba America ezisazizaamu tukubire Katonda mu ngalo twagala kubalaba abasiyazi nga bayagga we bali wano baliwa twagala okulaba abasiyazi nga bayagga bankokonkoko I once seen that boy nga preaching enjiri y'ebisiyaga kuno so sewuunya kulaba nga Usaid egamba nti ebawe sente kubanga n'obulamu bwe balivinga bwennyini tubwewuunya tebalina mirimu sibebo oli nakugamba nze ndi mugagga talina mulimu sibe ana mugagga obugagga bugira mu ati babyogera oli natuuka n'okuwuddisa bamaama ne batata b'eggwanga mbw abaguza ekyogo okula ekyogo ky'omuntu ateetegeera ekyogo mu bantu bonna ba-inspirings abantu n'okijjako muntu ateetegeera atamanyi nti musajja alina kwambala mpala ayambala sikaati Bannayuganda muliko ekikyamu ku mitwe kanja Uganda omuntu asobola okugula ekintu just alabe kikola kitya mulese ebisiraani mu mayumba gammwe mulese ebisiraani mu mayumba gammwe oyo omwana aba atunda kyogo atunda ekyogo ati kati kankubuulire kino who sells it atalina mukisa agukuwa atya atalina mukisa n'abeera ku nnyonyi n'aganga talina mulimu ati kyenkugambye talina mulimu wanu n'abaana be bakuŋŋaanya I've seen people complaining on this people bakuŋŋaanya abaana abato bagendeyo ewaabe babayigiriza ekikula kyabwe bafune sente z'abazungu let these people who say nti bakuŋŋaanya abaana tulabye abapolitician abazimba ebizimbe bwe babeera mu Uganda boogera birala wabeera ebweru boogera birala babba kyekiri kyeggambe nti abaana bagenda kubba abaana bava kubba ati wuliriza kubanga olwaleero bannayuganda balina okukitegeera America teyaweddemu nti okusaasaanya ebisiyaga tolina kubeera musiyazi we've seen Andrew Mwenda ng'abyogerako naye alina omukazi he proposed a woman so bano bonna abeerimbise mu opposition nabo ekiboogeza oludisha ebweru tebatugamba nze I'm married for these years okupromoting ebisiyaga si kubeera musiyazi n'okuowuninga obwowuniza organization n'okubasembeza oba contributing nze ku bisiyaga nekigenda ku bisexual okuba n'omukazi is not a guarantee oba bisekiso toli musiyazi omuntu asobola obeera n'omukazi nga alina n'omusajja omusajja nze nkirabye mbawala actually ekintu ekisinganye esumbu w'abawala buli muwala gw'olaba nga yeeyisanga omusajja buli muwala gw'olaba nga ayagala nnyo siba dread ayagala nnyo okwambala ebipale ebimpi ayagala nnyo okwambala zino zi armless zino baba ziyita zaani ezo nga obulamu bwe yeeyisanga musajja atambula abawuna babeera n'elementi eyo batawaanya ate bo n'ebyabwe tebyetaagisa ssente na kuba sponsoringa kiri automatic abo babawala bo nga bo abo mbalabyeko abawerako era bw'okwatanga essimu y'omuwala
nga yeeyisa bw'atyo gwe noonya abantu basinga okuchatinga nabo mu chats zaabwe most of them are lesbian ate kubawala actually kati so mabala yonna abalabula so muzikalo za fiba manza zokubera n'omusajja simanya stressing mwala munona ko stressing simanya musajja akuleka mukubo mwala munona simanya mukubo. I have seen a lot of girls kwekyo nga tebalimu n'aba promotinga. That is a mentality mawala abaana bamwe kati buli wala bomuwala afuluma agenda ne bu group abana abawala bo tebaliko na promotinga tebaliko USAID abana abawala abali abaina outing ezo ne bawala bannaabwe 80% lesbian. One, njagala bana Uganda bakifune kati kino tukimaliriza bye mubuuza kirerifaayi sente z'ebisiyaga ziragawa abalya sente zino be bannaffe bano abeeyisanga abakazi ku internet nenga mulaba bali wear off nga tebalina business ze bakola ezo ze sente ze balya ezo ze sente ze bakozesa oba inspire yalinga esente ziragawa ze bogerako eza USAID ez'ebisiyaga be bakuŋŋaanya obwana obuto bano beefuula abakuŋŋaanya obwana obusiyazi mbu babulabirira babuyigiriza emize emibi. Olwaleero ze sente zasaziddwamu bannayuganda mwenna twandikubye ku ngalo kubanga tugenda kulaba abasiyazi nga basiiwuuka. Tugenda kulaba bana ababadde balivinga obulamu obulungi basiiba ku nnyonyi batuuse n'okutuguza ebyogo nga tebalina achievement mu nsi eririyo. Ekyogo ky'omusajja nga kikulu. No, ani akikuguza? Goloza muganga yega. Tewaliwo kyakuganga ne balina okutubuulira gye bajje sente watuufu. Babinawo watonda ekyogo. Katujje gavumenti ku jirikiti. Uganda bategeere nti aba bali okumpi ne bayikinga be balya sente zino. Omusiyazi olwaleero omwana agenda kweyisayisa bw'atyo ogenda okulaba ali mu Amerika. Ogenda okulaba ali mu Amerika. Ogenda okulaba omwana akagizegize bwe kati kyova olaba nti sente zajja nnyo wali nga bakayisa etteeka ly'ebisiyaga. Twalaba ku bantu kuno ng'ebisiyaga babikola lwatu kuno. Basasulwa okubyogerako. I saw the Joeys and what bagina kampu e Kenya ani agisasula. Babikolera Kenya. Ze nkubulira. Lwaki omusiyazi ayita mu mango Omusango kubade kubakwata. Nanti nkubulira. Ani nkubulira kampu gye ziri. Omusiyazi okuba nti ayitamu. Gulira. Bamuna beefuulamu katidi bweti ne kayima. Ani abasponsoringa okugguka amangu abasiyazi ze sente zino ze baasazizaamu. Kati bannayuganda tubannyonnyodde ekituufu abo bonna abaagala ati wana ani sponsoring embeera eyo anti yes ne bw'aba nga tali ani sponsoring embeera eyo kati abannayuganda bategeere nti bajeti ya USAID yebadde ebuzaabuza abaana baffe kati weeyise ng'omusiyazi ove obwavu tukuboole tukume emirimu tulabe bw'osiiwuukira wano abaana abasiyazi bw'olitandika omumanya omusiyazi ye mutuufu nze ndabye abaana abawala naye waliwo abasponsoringa babateekamu sente we bali ababayambako mu bulamu abasiyazi bana nga bagenda omusajja omu omuwala munnaabwe oyo ne mu mabaala oyo yajja sente mu bazungu oyo yafuna ku bajeti ya wano nga bingi bye twogedde naye ate amawulire ge tulinayo sebo gega top 10 alien skin the boss man alien skin kwata mu mwanjule kulinda abude bugenda inakasati ka bitekisi monda soko mpuliriza nze kyemmanya ekyo oli lwaki muyita top 10 soka kya byonna ba promoter abakwatagana bali omuntu ogu bazanya business bali omuntu ogu bonna bali omuntu ogu alien skin agenda lugogo ba promoter sagade batumalire bote ekyokubiri ba promoter alien skin yabasobyako era nze nobati namugamba nobati nagenda okumuloga ne bigaana tosobola kugenda lugogo ku status quo eriwo olwaleero nedda wiki 2 nedda bigambo bino byogera kusinzira mu mutima ki twakulabako ku fangoni tuliwo ate fangoni ogenda wali musango oyinza okuddayo kukyayambiziti nali haji omuntu atayinza kudda ku fangoni oyinza obutateeseza bulungi bikwatayo ogamba otya tyali en skin kankobuuzi bebe kulu waki wa government opposition kulu muyimbi manyiye uwe tomanyiyo
Manyintia. No walenda byeyo. Manyintia. Omulundi gwa bakulu gwesoko sinkana naye. Ye yankubira essimu yake nnyini ku ssimu ye. Nanne yanjulira nampita tusinkane. Kati fango. Kale. Ladi yankubira. Ne mugamba sina nsonga etugatta naawe. Kati wali ono nachi ku fango. Yankubira ne mugamba there is no deal between. Oba bwe busungu obwo. Ali yeni bwankubira yankubira okumala emyezi 3. Ngayagala kimugdawo. Ingisa yatumira abantu besibala. Tetulimba batuwuliriza. Okugenda ku fango ni kyokka. Kikulaga nti first of all alien skin yakomegga. Tajjangako wo wagenda mu makage. Ekyo kimalo baye yakuyita bate yakuyita lwaki teyajja wo. Kugwe na alien skin alingwe sizobera naye. Ebange dene. Nkaka Santia. Kati ekyo kiri gyoli. Nakulaba kwali enisikini ebifaananyi sigwe yabimpeereza. Na video bazitimba kuba nagenda yesu kinene. Gomwe natambula gwale mnundi gumu. Mbu wagenda okuddayo lujine bagana okulugula. Adenga nawo ki. Kale ebigambo byo tetuyinza kubijja toyinza kuvaako hadisi. Most expensive people. Toyinza kuvaako hadisi ku kivulu kya alien skin erugogo. Kubanga bakugalirako ku gate ya fango ni. Document zotamanyi muwendo. Bwe mwennyene. Ndina musajja musajja wabo bonanya banyobwe. Nze njagala okijja kunze. Okunda babakisasulira. Gobo wakana gendo kyuse essimu nga towesa yakayanja. Alien skin yakusasulira. Bwoba kiwakana gendo kyuse essimu. Nga sikoze seno gy'omanyi. Nga sikoze seno. Then you try to find me. Obafuna omuntu yankubire nga yagala kunda. Record father we yagala. Just waste time like that. Dewe yagala good father. Chiteke sawe mbere. Kulimitinga abantu kuntukako. Sobola okukola ebyange. Njagala we submission. Mutala ngenda ku kiyo. Njagala we submission. Kuva mutala nga sina wensula. Sagala kuva mutala nga sina kyakulya. Njagala we submission ku vulugu. Aliwa. Ali ku kivulu kya alien skin. Basose ku Africana. Ebesibikiriza ndi Africana yabawanesa. Nepapula zabaddewo. Nobody akedde kuvaya gamba agenda kubasuubinga ya December. Ate kigana. Kale tukiriza kyabaddewo. Okkiriza nti alien skin agenda kujjuza lugogo. Era ekivulu kijja kubaayo. Kuba one. Omanyi Africana bye yatidde? Naye bingi bwe ina yatidde siganda. Kankubulye Godfather bwe mute bwe mwatta radio. Radio yafata nagonda magombe. Yali dead woko. A moving dead body. Mwe. Baliwa. Artist yo wamanyi. Okumutandika okutandika okugattagatta ebintu byammwe enge. Ndio mwana abayiseeko nnyo. Kati mweche muwakanye nnyo mbu alien skin tayinza kulangira weeks 2. Ate alirida bye yakoze wabikoze. Kali kankubuulire. Be yakoze wali wayina emyaka 2 mu music industry yabikoze. Bwalogera kubayimbi abayiseewo. Tayiseewo alien skin. Yogera Bobby Wine. Bakwabo bayimbidde emyaka. No. Auntie, the long you have taken ngofuna mu kintu is the ample time you give to prepare for the next move. Ulira lwaki si wa credit? Isagala ompe muntu wadna kubbi. Uliriza. Bobby Wine gwogamba ayimbidde emyaka emeka? Giringa 2. Omwana ayimbye emyaka 2 n'ayisa level ye. Ate ayisiza ati. Ayimbye emyaka egi. Alien skin ayise ku level ya Bobby Wine. Era oyagala kutubulira Bobby Wine. You don't say record making in alien skin. Musajja oyo kukiyo kati. No si kyekyo. Tell people. Kwa alien skin ku byonna byakoze. Akoze eki? Ku byonna byakoze. Ngachi. Mujjukire ku Freedom City. Ngachi. Mujjukire wonna. Ngachi na. Mujjukire ye muyimbi wane yakavaye bange tono. Booking yenga ya bei. Guno omwaka tonazikozesa. Chogamba tayimba. 15 million. Tayimba. Is he still expensive like he was? Booking a goli promoter. Is he still expensive like he was? Booking goli promoter. Is he still on the form like he was? Ati katika nkubuze. Atali ku form ayinza okutegeka erugogo. Goloza teyeweyinga. Big height yategekawo. Teyeweyinga. A big height yategekawo. Bobby Wine ye yategeka. Ati uliriza. Erugogo tabangako big yali Bobby Wine. N'ennyimba za big. Yali Bobby Wine. Ng'omuntu yazeerabira. Ati yali Bobby Wine yategeka. Bobby Wine yategeka erugogo n'aleeta omuyimbi we Big Eye. Zexte yategekako. Ati yategeka. Bonna abo abategekani
ngabwola balien bwe yategeka n'aleeta gudo alien skin okiriza nti alien yategeka erugogo kuleeta gudo champion gudo tegeka rugogo wa wiki 2 no sagalo male mwana no manyi anti amanyi si ekyokubiri ne bwobaga mu mazemu bukina musala alien skin agenda kukola ebyafaayo no lwaki otegeka ekintu kulaga no ati uliriza si kulaga kukikaseera alaga kwani ali mu competition nani when you are muliriza kati nkulage when you are ushering in take away Sasagi but after buli muntu yena boyingira tetugenda kolera mu bubadi bwomala uwagango yingidde wantu wonna tawagangako ulokakane obuchupa teyabumala omundongo embeera politics teyamujja mu music oberenga abayimbi ze nawada alien skin amagezi agobwere agachi funa abantu bakuwandikire ku music chosa koze studio ojagira kola tandika okuve okuteeka njogere kigendo okukutula omutima eno message alien skin yajimpereza a message si kikulu wali ogenze kufango ni kuloga nkuba ate nayo yennyini yamala n'etonya kufango ni bali bayina kati omuntu yalemerero bali bayina yo kino naloga nkuba kufango ni bategeka emikolo bali nayo muchomo abafango ni nayo muchomo naye mugodi baza ali ogenze kufango ni kuloga nkuba ate nayo n'etonya alien skin nakugoba agoberere ebintu ate nga tukwata muliro otunulira ensonga n'ogyegendereza nze muntu eyabagamba make sure you call off the call of arresting yani ago gali magezi gange nobody yakiŋŋamba nti we picked a leaf from your information and we did like you say akolanga ne kufango ni kati ye promoter atekamu ezize alaba wezi n'afiira n'ezino zigenda musala ati ekyo kituufu naye ate yetasalwa ajagenda obabasale obasicho bwatyo kati kankubuli yesasuzalo bamukwata mu bulago ati uliriza tuze twogera wano bwetyo bwe twagamba nti legita jakola ze saachogerako nonyaka video ko saachogerako nonyaka video ko milioni 2 nga sivude na mu kifo Godfather navayo werabira njogera anything negative crazy Godfather no omanyi njogera title uliriza omanyi njogera milioni 2 nga sivude na wano omanyi omuntu wennono tajibwako statement oyinza okumujjako statement nga lubale ya muli ku mutwe lubale bamutwala ku kooti ati tebamutwala lubale tagenda mu kooti kiregezo essaawa eno ndine Godfather nine lubale omuntu yaba yabyogera kuba olaba ogamba alien skin tasobola kujjuza lugogo tulinde tasobola kujjuza lugogo erimu omwana ne bagikaya alien skin gwomanyi obulungi who has conquered eyeggwako ejjogo lya wano n'agoba ne politics mu ndongo nyinza okuba njogera ne lubaale oba ezimbye lubuto oba eri muggwako wedde ekiso kiri mu ngalo ezimbya rubuto oba eri muggwako tebagikaya goloza alien skin musiro gamba nti wiki sibiri buli muntu njagala okimanye nga saha yamala omwaka mulamba nga alanga kivulu kimu omuntu yenna gwe banaasuula yeyewa wiki point ekiwuliriza ekintu kyonna kye banaasusa kibeera ne kye tuyita line of weakness gye bayita suuca mu luzungu kibakwata wano olaba omutwe guno abazungu bwe bagukuba muziri raise zaabwe ne Godfather bwe nonya akagambo suucyako nga tekali mu luzungu balaba layini z'obulamu bwe bayino yita ennyonyi bwe yambuka mu bbanga bo balaba amakubo kaakati omuntu yenna ayagala okugwa oba oli abeera naga oyo kayanja talina wasobola kunkwata yadde naawe oyo kayanja naawe ng'akubaani oyo musirusiru mpozi ng'ankubye ku mutwe naye oyo akagambo kaliko oyogedde nti mpozi nga nkubye ku mutwe enema akanootinga naga nti ono omutwe gwe gumuwangula omutwe gwe gumusuulira kuba ku mutwe naye wakayogera totegedde omunene yenna Napoleon bamugamba omulalu Napoleon yasanga omulalu naye omulalu oyo yali paraded naye omulalu oyo aluddewo Napoleon ne bamugamba tulengera abasajja bagali naye bajja n'ebyokulwanyisa abadde eno gye mukola ki gye muva bo gye badda komanda wa Napoleon ne Napoleon baga nti oyo mulalu Bonaparte yennyini bwatyo bwabeera bamuyita the great Napoleon the great oyo mulalu awaluddewo era kyekyasinga okuleeta Napoleon ebiki
ya disguising information omulwanyi yenna ta disregarding information. Napoleon the Great disregarded the information of a madman. And that led to his total loss at the battlefield. Eventually leading to the total loss of the war. Katinari entukirize tugane. Ejoge yo wiki biri ntaddeyo. Wiki biri ntaddeyo. Omuntu yenna bw'omala otuuka mu buyinza nti nkubye emmundu. Mpiseewo kati ntudde mu ntebe. Tuula wansi. Wejjemu kiri nti ndi muki? Ndi muyeekera w'amaanyi. Otandika omumanya nti sikyali muyeekera. That is President Museveni. Ndi president. Nfuga ababbi, nfuga abalalu, nfuga abasiru, nfuga abasezi, nfuga abaki. Bw'otuula wulira. Tia president yerere nakutuno yagande no nalimba studio nekimulesa nimbe wa kimugo bya misinde studio ziliyo izo style yo nawe no yitinga bwava wano nesimu wa send ayinza okubulukira abantu bange yinza okutasigaza abantu kukyalo nakola send nakuwa nenga akirabye ndo limuki oli mulimba sit down omulungule information omulungule obulamu otanye ensonga otunulire gyolaga olabe wa gyolaga lekera awo buli kaseera okwagala joga abiri mu lumoli ludda wa joga wetuli wa oliridda wa ngabiri mu mwezi guno nawe tunabeera oliridda wa sigenda mbivulu lwaki era tondabangako ekivulu kye nasooka okgenda mu kyali kya David Lutalo. Mkwano gwangawo home connect ye yangulira ye yagula tebe tugendayo tugenda tuka yuli abantu bana twasanga tebe judde ka bakazi ani kino kyayongera okuntamya ebivu tebe liko ne gundi eraga inti ya home connect nga mulina kugirwanira mulwana tebe obutebe mulina kugobako balikaye tebavaako where did these people pass ebyo ebimu kuyantamya ebintu bye Uganda era Lutalo na nyiga ekivulu ekirala saakigendamu naye Chris Evans yankubira ne twogera n'angamba mu drop nampa ticket zaali nnya bwe yaziwa wa boda n'azindeetera ne muna basigenda bivulu naye jafuna benziwa benna wa ticket batuuka wali nga Abitex yazikyusizza kati ekyo nakyo kyakyaye ebivulu kati abaleke nangira Abitex mulekera awo obuyaye mutayina kisenga ensonga gye tuliko si Abitex soma ulire andi byonna byemu byebivulu kati nze sigenda mbivulu bampa ticket neziwa abantu bagera otuuka eringa ticket zakyuse sizezo ngabiri mu lumu njagala kutwala witnessinge bagenda ne babalaga ebifaananyi ebyo ng'abantu tebaliyo abiri mu lumu ngenda kugula tebo njagala kutwala witnessinge ku maanyi